tubeere ku create of Erugogo era tubeere tuwagire kigisaha era nga mbasaba bagende kulimba lwangu olupya baluyita Tovimba ku TikTok, Instagram, YouTube yonna gyeruli mumpagire mukolemu challenge musharinga account yangu YouTube musubscribinge nengeri nyasigala nze King Rock Uganda tuwe mukapera Tovimba nga tokubye chikumba nga tokubye chikumba ovimba otya nga tokubye chikumba nga tokubye chikumba Tovimba nga tolina chikumba nga tokubye chikumba ovimba otya nga tokubye chikumba nga tokubye chikumba permission ninagifuna kubeli dada nambasivimbi sobola nokulwala ati mukidongo tubela babaya zekati nekuwane bulangiti kubabwe bakushule yisibila mupati pati fe batopshata akunyumira silinda mbagaje nenga bademba saba mumpagire mulukole mu challenge ku TikTok yonna ku Instagram mududo muluje mu downloading enya sigala nze King Rock Uganda. Wena nyimba meka ina nyimba zange nya nyimba nya sipo wa mwana wa Afrika Tovimba ya yonna jazz ne rock dance nengo luliko kati baluyita Tovimba. Okay, wakati bolekera abafani bo bakabendekera abafani bange mwena ndi waneno sina manager nenga omuntu nanga ali asobola okumanaginga sabo managinga era nga afani bange mane temugwa mu manyi samungere dalo okumanaginga kujja tuka wetwagala. Mwena abaogezi bafemwe bali kutwagala amanye nze promoter sikojje omuntu omuyimbi Kingilaka ayine ndongo buli wakati ecrossinze tegeza abayibi mwena batandika mu estate omwana wuyo muyina talent mpya na mwena abandi tazo kulebikanga promoter omwana abamuleta kweli omwana Kingilaka wali agala management n'abantu abakulabikanga promoter so mupeyinga attention byali omwana mu obudde anya music omulungi ali atubategeeza temwerabira kabaka kabaka ngira kuzomweza 24